Olukiiko olutudde ku ssomero lya Nakivubo Settlement mu Kampala wakati wa KCCA n'abakulembeze b'abasuubuzi be bamenyedde we bakolera lutandise n'okuwanjaga kw'abasuubuzi abali mu bulumi oluvannyuma lw'enjege yabagwira. Mutugobye ku nguudo ate ne mutayina mu buntukulu mwagala tuddewa nze maama gwe kyoyogedde nti omugamba nno tuveewo tulagewo nze sijja kuvaawo nzikiraawo. Baatuwawaabira nti tuli mu bifo ebyo mu bukyamu era omusango mweguli mu kkooti ate baatumenye kati simanyi we tugenda kudda ku ekyo. Ensonga endala mu kavugano kano mulimu abantu abaabuze be tutalaba okugeza bamuyita Luchamuzi Richard nickname Doni yabuze nze era buli dakika baba bankubira amasimu. Bano nga bakolera mu produce zone bagamba nti kati ensonga ebabobbye emitwe kwe kubanga tebamanyi kye bazzaako kuba n'emmaali yaabwe yanyagibwa abayaaye mu kiro akatale lwe kamenyebwa. Ffe abawansi kye twagala ng'abakulembeze kutugamba nti bannange wano tewali asobola kulemerawo mugjeemu obuntu bwammwe ffe ng'abanaku tukole ki tugende. Tusaba ensonga yonna ebeekolebwako tusaba mutulowoozeeko ng'olwale bwe mutukoze eki bwe mutulowoozezaako. Bano bagamba nti mu kiseera kino ebyokwerinda by'emmaali yaabwe ebiri yegeyege kuba geeti yamenyebwa kwogatta ne kaabuyonjo gye baali bakozesa kakati abasuubuzi batenatina olugendo okutuuka mu paaka enkadde okwetaawuluza. Mu katale tulina abalema kaakati nze bwe mbajagala okufuka toyi ogenda ku paaka nkadde oba mu Soweto tosobola kutuukayo amadala sibanagalinnya n'ogamba banne tukole tutya. Mukyala Eddy tetuyina bantu we bagenda produce tuyinamu abantu abakadde kabuyonjo baagimenya tusanga obuveera nga bataddemu ebitalina kubeeramu n'obucupa ate nga jjukira tutunda byakulya. Abasuubuzi batadde KCCA ku nninga ennyonnyole lwaki ne gye buli eno yeefuula etamanyi baamenya katale ng'ate abaakikola baalina obufulaano bw'omugagga Hamu. Eddy oluvannyuma lw'okumenya ekitundu ekyo ne batugamba nti wazze n'oyimiriza. Twawulira amawulire agagamba nti mukyakola okunoonyereza temumanyi muntu mutuufu yamenya. Mbadde nina ekibuuzo. Hamu reflector alina be yazigabira ye abatunnyonnyole kubanga munoonyereza temumanyi yamenya ate nga reflector zaaliko Hamu. Bano balaze okutya nti kati olukeesa lwe babala nti kuba bafunye amaloboozi nga bwe waliwo enteekateeka ey'okumenya akatale kano kaweebwa omugagga Hamu. Gavumenti ye yatuwa akatale ka ssente bali ku ddembe bw'eba etuusizza okwagala okukatwala tetugaana naye batubuulira emyaka nti emyaka 3 mu maaso oba 4 mu maaso mugenda kuvaawo kuba tuli banaku. Nze ndi bota zange 7 baazibba abaamenya ebizimbe bya Hamu. Market Master w'Obwino annyonnyodde embeera y'abasuubuzi mwe bakolera etali nnyangu mu kaseera kano ne yeegaana ebigambibwa nti ye yalagira abasuubuzi basenguke nga tebannamenya ng'ate KCCA temutumangako. Mu kwanukula Ssenkulu wa KCCA Hajjat Sharif Abuzeki agumiza abasuubuzi nti KCCA nga nannyini katale terina nteekateeka yonna yakumenyawo katale k'Obwino. Nsanze ensonga nnyingi ze mwogeddeko ez'enjawulo nga nze ensonga eyabadde ndeese kwe kutiisibwatiisibwa okwabadde kugambiddwa abantu baffe ab'omu Owino nti akatale konna bagenda kakola ki kamenya kajjawo. Ono agamba nti embeera ey'okumenya akatale kano nabe batadde mu kiseera ekizibu kuba badde bali mu kugoba bantu ku nguudo bagende mu butale nga tebasobola kubanga ate be bamenya akatale. Tuli mu kusikiriza abantu bonna abadde bakolera ku makubo mu bifo bye tulaba nga tebiri safe gye bali okubasikiriza bayingira obutale kati nga tubanga ffe abooza ate ne tuzza muki mu ttaka. KCCA etegeezezza nti ebizimbe ebyakwonoonebwa birina okumenyebwawo byonna kuba bya bulabe ng'era omugagga Hamu Kiggundu bamuwadde olukusa okubiteeka ku ttaka n'okuyoolawo ebifunfugu ate n'asuubiza abaafiirwa emmaali yaabwe nti baakuliyirirwa. Mu mateeka ekizimbe bwe kimenyebwanga ekyo bwe kyamenyeddwa tewali muntu yenna ayina kisemberera kubanga ne bwe kiba kino ekizimbe n'omenya empagi eyo n'omenya n'eri kakati bw'osigala ng'okisemberera kyo ffe ng'amaaso agaffe tuba tetulaba naye kiba kitandise okukola ki okuseseetuka n'okunafuwa.
Ono bw'akyategeezezza abasuubuzi nti bagenda kukuba ebibaati ku bizimbe bino okutandika n'enkya era n'abasaba obuteeriranya bizimbe byakoonebwa. Ku Kyatoyi ne Geeti, Idi agamba nti KCCA egenda sala amagezi obutasukka lwakubiri. Ensonga ya toilet eno tugenda gitwala mbadde negeyamu ne engineer wano kubanga mu mateeka agafuga ebifo ebikolerwamu ekimu ku kirina okubeerawo wewakyamibwa n'ensonga ya security enkulu. Kati ebyo mubimpadde as homework kuba mu bye nabadde nzize nabyo tekyabaddemu, naye ku Lwokubiri we lunaatuukira tujja kuba tubadde feedback on the way forward. Frank Chiddu yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV agaleero.